Anaategeera ebya Katonda sooka otegeere ebyensi. Okutegeera ebya Katonda sooka otegeere ebyensi. Gula obwongo otegeere. Ono omuvubuka y'omu ku abo abakyasinze okutegeera mu bavubuka mu Uganda era asinga abantu bangi nnyo. Ono aggyeyo endowooza eyandibadde entuufu ey'omuvubuka yenna ku mulembe guno gye yandibadde atambulirako okusobola okutwala Uganda mu maaso okuva mu buzibe. Ntera okubagamba ababadde nga bajja bangoberera ebbanga lyonna, ntera okubagamba nti wagira ensi yo, tuwagire Uganda, tetuwagira bantu buntu, tuwagire Uganda. Naye katusooke tuwulire ebigambo bye. Oluvannyuma ate munnange nzije nkusigira ekifaananyi ku kiki ekiriwo n'engeri gye baatusiba akatambaala ku maaso okusinziira ku bubaka bwe. Oyo togenda mugamba nti Yesu akuntumye. Omuyala tosobola mugamba nti Yesu akuntumye agenda kubuuza lwaki takumpeeredde ebbakuli y'omuceere ondeetereko. Kitegeeza tusooke tutereeze ensonga lwaki enjala eruma abantu n'obulokole bugenda kujja otomatikale. Obulokole si ddiini, obulokole kutegeera, si kukkiriza bukkiriza. Kyova olaba ne bw'oba owandiika endagaano gy'ogenda okusayiningako omala kugisomamu n'otegeera. Obulokole kutegeera. Naye baganda baffe olw'okuba batunoonyamu ebimu eby'ekkumi, bino ebigambo babikomye eri ku bafu. Eno bwe tudda ne banumya bimu bya 10. Batuliisa njiri ya kutukangakanga. Luli batuwanga yatukyamukiriza toola ekyamakero. Ne baddako ne batuwa yattukanga nti tojja genda mu ggulu. Enjiri y'okutegeera ne bagibikkako. Olunaku olwaleero nkugamba muganda wange, tegeera, gula obwongo. Eddiini yonna w'osabye Katonda wo akuwulira. Ne bw'oba musiraamu, eddiini bya buwangwa na nnono. Ne buno obulokole si ddiini, obulokole kutegeera. Tegeera butya bw'obeerawo ne Katonda wo. Sinza asalawo wakati wo ne Katonda wo, gwasalawo wakati wo ne Katonda wo. Wabula nsalawo kinene nnyo ku butya bw'obeera nange mu nsi. Akataka kange kange, ekkalaamu yange yange, omwana wange wange. Tosobola kumanya bya Bayibuli nga tomanyi na constitution ekutwala ku nsi. Constitution erina empapula mmeka? Bayibuli erina muzingo. Ekitegeeza nga totegedde bw'olina tambula na munno mu nsi oba onnimba nti omanyi Bayibuli. Anaategeera ebya Katonda sooka otegeere ebyensi. Bw'otyo bw'onaalya ensi, bw'otyo bw'onaalya eggulu. Tugenda mu nkyukakyuka baganda bange. Tufe ku kigambo nkyukakyuka. Let us know the essence of enkyukakyuka. Tumanye ekinyusi ekiri mu kigambo enkyukakyuka. Gula obwongo otegeere. Abalokole ffe tusinza okwesisigiriza nga tuwa doctrines ezitajjansa. Abalokole ffe tusinza okuteekayo okwesuulirayo ogwa naggamba. Tulekeredde n'abaana baffe, olaba weerekeredde naawe. Kati olwo eggwanga lyo bannange twefeeko, balokole bannange tubuulire abantu bano enjiri bave mu kulaba ensi nga bwe bagiraba, bategeere ensi mu butuufu bwayo. Ne bwe naakugamba nti no leeta sente tuzimbe Pentagoni, ne bwe naakugamba nti leeta sente tuzimbe Pentagoni, ne bwe naakugamba nti leeta sente tuzimbe Pentagoni nga tosoose kuzimba nnyumba yo, mba nkufera, that is a scam. Wabula tosobola kuzimba nnyumba yo kubanga seminti wa buseere. Kitegeeza tusooke tuggyemu ensonga lwaki seminti wa buseere. Bw'otyo bw'onaasikira n'eggulu. Naye olesa abaana obalese muzigo kyokati nga wawaayo eza Pentagoni nga waziirira. Kitegeeza obwongo bwe buggale. Tutereeze endaba gye tulabamu ebintu bwe tutyo bwe tunaategeera ne. Ekituufu kiri nti buli munnayuganda yenna ebimu ku bintu oba ekimu ku kintu kye yandibadde ategeera bwe bukulu bw'okubeera munnayuganda.
era ekyo nga tonnaba kutegeera kintu kirala kyonna sooka omanye eddembe lyo nga bwe lirambikiddwa mu ssemateeka. Abamu tebakimanyi nti eddembe lyo okusoma era kikakatako okusoma okumanya. Tebatuyamba buyambi nti universal primary education oba secondary education. Ekyo kiteekeddwa okukolebwa kubanga ssente ziba zaamibwa musolo ezifacilitating ekyo. Kakati muganda wange, omwana we ateekeddwa okusoma ku ssente za gavumenti kubanga si za gavumenti, kuba gavumenti kitegeeza ggwe. Gavumenti tekiri awo bubeezi kintu. Kitegeeza ggwe, mwe abantu, mwe abakola gavumenti era ssente zammwe ez'omuwi w'omusolo kwe mulina okubeera nga munnange ate musomesebwa okumanya, mulina okufuna obujjanjabi ku ssente zammwe ez'omuwi w'omusolo. Kitegeeza kumanya ssemateeka kuba byonna byonna birambike muli. Mulina okubeera n'enguudo ennungi n'ebintu ebirala, n'eddembe okwogera era n'okwenyigira mu bukulembeze butya bwe mukulemberwa. Byonna mulina okubeera nga mubyetabamu ng'abantu bannayuganda, ba citizens. Naye wano e Uganda ebyo byonna baabituggyako bajja n'enjogera yaabwe eya kasita mwe bakakutulo. Kati bo ne batandika okubeera nga bafeffetta buli kamu okutuuka okwavuwaza eggwanga lino mu ngeri y'okubeera nti kakati n'okutuusa essaawa eno bw'otunuulira ebyenjigiriza byo byafiira ddala kubanga ate ekyo kyo baakikola kagenderere okusobola okukufeebya bakutuuleko ku bwongo obeere nga torizoninga. Naye muganda waffe oyo ndowooza ayinza okuba yasaasinza amagezi mu bapasita bonna kuba mwana muto alabika atandika kubuulira njiri, naye abuulira enjiri etali yakwejubisa, etali yakweperegeesa, abuulira reality, ebintu abyogera mu butuufu bwabyo. Kati bannayuganda bonna balina okubeera insightful ng'ebintu babiraba mu butuufu bwabyo lwakuba nti omulembe guno gugenda gukyuka era tugenda kuseera nga tukyakuba omulanga mu kwongera okubeera nga tutegeeza abantu obukulu bw'ensonga. Ssemateeka si just ssemateeka, tugujja kwetikka Bible, Quran n'ebitabo ebirala, naye ate nga tonnategeera lwaki oli munnayuganda era tonnategeera kitiibwa kya nsi yo, tonnategeera kitiibwa kyo nga ggwe munnayuganda. Kiba kitegeeza muganda wange okootakoota mu gaalumonde. Bible tekugasa ne Quran tegenda kukugasa kubanga tugenda kutegeera kitiibwa kyo na kitiibwa kya muntu munno. Kyovula olaba nga abamu bo bajja kootinga Jajjeni Museveni bwakootinga mu Isaaya n'ewalala, naye ate eri ng'akimanyi bulungi twaliwo abali mu Torture Chambers nga batulugunyizibwa. Kati ababuyabuya abamuwagira nabo ne batandika okubeera nga basaakaanya ye akyabatta nnyo, anti mwe mwagala entebe yo, mwabagezaako kutwala entebe ye, akyabatta nnyo. Kakati muganda wange, ebigambo ebyo nga bw'obiwulidde siyinza kwongerako bigambo bingi nnyo wabula okukkaatiriza ensonga nti bannayuganda mulina okukakasa nti enkyukakyuka ebaawo, mununule eggwanga lyammwe mulijje mu buwambe kubanga kitegeeza kumanya kya busikaabwo kubanga eno ensi ffenna tuli kyenkanyi. Uganda tulina okubeera nga tugisharinga kyenkanyi. Kakati gwe bw'oba osobodde okukola ssente zo n'osinga ku muntu omulala, well and good, naye nga gavumenti byesobola okuteekawo okulabirira bannansi oba eddembe lyesobola okubeera ng'ebawa oba obukuumi bwesobola okubeera nga bubaweebwa. Nti kati amagye aga UPDF tegaliwo okutta bannayuganda oba kutulugunya bannayuganda, galina kukuba bannayuganda n'ebintu byabwe. Naye kakati ebyo byonna byakyuka. Mbaddeko ku TV olunaku olwaleero ng'omuntu omu agamba nti ba RDC tukimanyi bulungi nnyo nti bano be babaka ba Museveni mu buli district gye yabateeka. Bano kye bakoze mu kubba amataka, mu kubba ettaka, si mataka wabula mu kubba ettaka ly'abantu, bakoze omulimu munene nnyo mu
kubba ettaka ly'abantu kubanga nti buli ttaka lye babba nga RDC bamuwaako RDC aba alinako ekitundu buli ttaka lye babba bakolagana nabo naye abo babaka ba Museveni kakati teri ali safe gwe wekka gwasobola okwetaasa ng'otegedde obukulu bw'ensonga nga muganda waffe ye wabadde annyonnyola obulungi ennyo nti n'akiikirira pulezidenti w'eggwanga omufuzi w'eggwanga n'amukiikirira naye kennyini mu buli disitulikiti nga katugende wa RDC tutwale ensonga zaffe kumbe ye ali mu kubba ttaka ly'abantu yeekobanye n'ababbi b'ettaka bye biri wano e Uganda kale munnange sigenda kusukkawo nnyo wano naye tusisinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo akuume